Ndikwenda osooke owulire obunkenke obuli wagati ew'omukyalo ono anoonya ibaawe aye byeyida bitya. Ndikwenda obiwulirize bulungi bitiibwe byatandika. Katuwulire amaloboozi ag'omukyala ng'ayogera. Omukyala n'oyo, omukyala oyo n'oyo, deni omwami gwanoonya n'oyo. Aye sooka owulire byatandika bitya. Nze Nayiga Esita nzaalibwa mu disitulikiti ey'e Mayuge, ekyalo ekyange kye nzaalibwako ndi wa Bukoba, Bugadde Bukoba. Inoonya omwami wange gwe beeta Lunaana Ediriisa Mwembe, azaalibwa mu disitulikiti ey'e Mayuge. Yazaalibwa mu kyalo kye beeta Ensango. Yatyama obutyami bwe atyama girigiri nawali amaka ge. So omunoonya yabula ennaku ed'omwezi nga 27 olunaku lwali lwa Sande, abaire akolera Koboko ng'ajja mu kibira musuubuze w'amanda. So olwajja mu kibira tiyaira mbu nawulira entalo daaliyo, era mu kusimbula yaliyo ne mutoowe yamulekera amasimu n'esente gye yalina do mu nsawo. Mutoowe yamukoba bulaza y'oli kujja tuwulire bayiseeyo abantu bangi. Yakuba ati bulaza ndi kujja kwira. So amasimu yaleka yajja na piki n'omukozi eyali amukolera. Okuva lwe baajja tibabonekanga paka leero. So omukyalo oyo ali kulaajana, omukyalo oyo ali kulaajana, omwami we yabula. So omwami woba ng'oliyo ab'ewaka beeraliikirivu. Ensi eno bannange kambakobere tunoonya akasente ayo wowulira awantu awali emivuyo emingi otatewaananga kujjayo. Abantu bali kufa bafiirirwa obulamu. Bantu bangi abafiire nga famire tidiidi nti oba baafaira. So banna tutandika okuba nga tukola ki twegendereza. Otajja mu kabira dootaidi jjayo ngwaidi nti ekikutweire okidi kati wulira. Aye nga katusobola okuba nga omukyala iwe atukusabira omwami oyo asobola okuba nga akola ki aboneka.